Mu kikomera we wali embwa ey'ekyayi olunaku olw'eggulo netuuka n'okumenya oluggi mu kayumba weekuumirwa nerumba omwana ow'ewaka ow'emyezi 7 saako omukozi ow'ewaka gye byagweredde ng'omwana emusse. Okusinziira ku poliisi amaka gano ga Dr. Andrew Buku mwami Andrew Buku ono nga dokita egambibwa okuba nti nno yavudde mu mbeera olunaku olwajjo n'ebuukira omukozi yabadde yeetisse omwana ow'emyezi 7 nemuggyako omwana ono Obuku Raphael nemuluma paka bwe yamusse. Kunoonyerezako kutandise naye ng'aye ng'omukozi newandinda Sharon naye embeera gy'alimu si nnungi kuba wabaddewo okusikagana kw'omuguwa kw'amaanyi era nga okunoonyereza kutandise naye ng'ali mufuna bujjanjabi okuva wali ku Entebbe Grade B Hospital. Tukitegedde nti bino byonna we byabeereddewo nga banaanyiniwo bagenze ku mirimu. William Kanyike nga mutuuze mu kitundu kino ye yawulidde okulaajana kw'omukozi kwe kudduka okulaba ogubadde. Twawulidde emirango omwana ng'aleekaana nnyo mu maidi akuba enduulu ng'aleekaana nnyo waliwo ne maidi munene amuyambako wali kati ne tujja ne tukuwona ku geeti naye geeti mpanvu tosobola kukola ki kugibuuka ne tusanga ng'embwa ekutte omwana ebadde emuluma wano ku bwongo wano n'ebwiwa so no maid naye nemuluma wano ku kisambi. Bano oba oliawo bandisobodde okutaasa omwana naye engeri ekikomera gye kyazimbibwamu n'okuba nti kyabadde kisibe kyabalemesezza. Twali tulemereddwa kubanga geeti yabadde nsibe kufuuka omu yabuuse n'agwayo n'asobola okuggula geeti ng'omwana tugamba tafuna buyambi mangu. Naye kino ekyabaddewo naffe tukyewuunya kuba tukirabangako. Embwa ate enzungu zaagala nnyo abo abaana abato naye okulaba nno yabadde erwana nnyo ng'erwanyisa maidi netuuka n'okuluma maidi emuggyeko omwana ekikolwa kyabadde kibi nnyo. Mu maka gano tutegeezeddwa nti mulimu embwa eziwerera ddala 4. Abaddukirize bano be bayise poliisi eyagyewo omulambo. Dr. Martin Kyabagu nga musawo w'ebisalo ku tawuni kanso y'e Katabi ne Ronald Yiga nga mutendesi wa mbwa batubuulidde ekiyinza okuba nga kyatanudde embwa eno. Biyinza okuba ng'emmere ng'emanyidde okulya mu tayimu naye ng'oluusi eyo tayimu n'ebuusabuusibwa. Eyinza okuba nti nga olaba kati ebiseera bya bbugumu embwa nga bwe twategedde nti eyo ebadde mu kayumba nnyo oyinza okusanga olumu ewulira eri uncomfortable. Esobola okuba yeekengedde ekintu kyonna n'ekutula ekiyumba ye mu kufulumayo kyetuukirako kyejja okuluma kuba tewaliwo control. Osanga eyabaddewo ng'eyabadde agisobola yadde temuwuliriza temutegeera. Okusinziira ku basawo saako abatendeka embwa omuntu yandisanye okumanya ekika ky'embwa kyayagala okugeza nga eyerina omugaso ng'okukuuma bukuumi ewaka oba eyo gy'asobola teyinza okukola omukwano ku bantu be bawangaala nabo olwafune ekifaananyi ekituufu eky'embwa gy'ayagala. Bano bagamba nti ebintu ebyo bibiri omuntu ayagala okulunda embwa bw'aba tasobodde kubitegeera kyandifuka eky'obulabe eri mu maka gy'abeera n'embwa ezo. Naye osanga oli agamba amulindeeko temugiggulira nga nze ndi wano naye nga waabeera noga kati gwe obeera otya wano n'embwa ng'ate ogamba balindeko giggulira. Tuba tusaba ffe mubeere nga batwebuuzaako omuntu ffe kinnoomu ne tubayitiramu kintu ki oba kisolo ki omuntu kye yandibadde nakyawaka. Bano bawadde amagezi eri abantu okulaba nti bakola omukwano ku mbwa saako be bawangaala nabo kubanga bingi ebiyinza okuddirira. Bafeeyo nnyo at least okumanya nti bonna abali ewaka embwa bazitegeera era nga bazaagala. Kamana Ivan Walunyolo, NTV, Entebbe.